bwe kityo nate era wasiza otya omulungi ampuliriza wano ku Progen Media TV kulika obukedde olunaku lukedde ennaku z'omwezi leero ziri 16 omwezi ogwa Ntenvu 2021 olunaku olwokuna tugenda kubanga naddala tukongera amawulire gaffe mangi nnyo ddala tosaanye kulabika nga ogasubwa nkutumirako yonna gy'osinzira okulabika nga ompuliriza webale kulabika nga ogenda maaso n'okumpuliriza nawe akomentinga kyokola kirungi nnyo genda maaso osobole okulabika nga otuwa endowooza yo nate era nyongera okukakasa ate era okutegeeza nti ambasada wa Uganda mu US agenze maaso nate era neyeegayirira United Nations esobole okulabika nga nate era esonyiwa kandi ho oluvannyuma lw'okulabika nti yateerebwako evvumbo ery'okulaba nga afugaza obulamu bw'abantu oba ayonoona eddembe ly'abantu saako n'obulyake obw'amaanyi ennyo ddala ye Miss Natalie E. Brown avuddeyo nategeeza nti no US babadde nayo n'enkolagana okuviira ddala bamaze ebbanga kumpi lisukka mu myaka nga 6 agenze maaso nategeeza nti enkolagana eno tesobola kumala gavaawo bwetyo nategeeza nagamba nti US efunemu omutima omusaasizi omutima omuzadde esobole okulabika nga esonyiwa omwami ono kandi ho kulwa bannayuganda ebeerewo esobole okulabika nga nate egenda maaso bw'atyo yageze maaso n'ayogerako ku bintu ebimu nga bino yageze maaso nategeeza nti Ugandan security abasirikale abakwasaganya ensonga zino mubamanyi bulungi abasinga obungi batera kulabika nga balina ekibiina ekibagatta ekimanyikiddwa nga African Union Mission e Somalia gye bagenda maaso n'okulabika nti natera bagenda ne basaayo obuyambi oba bannayuganda nabo ne bayambako mu ngeri ey'enjawulo bw'atyo agenze maaso nategeeza nti newankubadde nga US ebayamba yatusindikira oba yatuweereza obuyambi bwa $122 naye ate dollars zino miliyoni 122 eza dola tezaatuuka mu Uganda wabula ezaafunibwa zaali 9.5 miliyoni zokka ze bagenda maaso n'okulabika nga bafuna n'ensonga yagambye nti bingi nnyo ebibaddewo naye kyasaba kimu US eveeyo esonyiwe kubanga yo US egamba Uganda buli mwaka kumpi egisindikira 3.4 trillion zegenda maaso n'okulabika nti natera ebaweereza oba ebasindikira naye ekisinga okwewuunyisa nti no sente zino tezituuka ku bannayuganda abantu bano bazikozesa nga mwe muli kandi ho ono wa military intelligence abakulira chief mwe muli ye agenda maaso n'okulabika nti yakulira ekikwekwe toba yakulira ensonga eno n'olwensonga eyo ye yeegayiridde Miss Natalie E. Brown agambye banange musonyiwe omwami ono okulwa bannayuganda kubanga munange mutubeereddewo nnyo mwebale ddala newankubadde ng'ebintu ebimu olusi bisoba era nga womanyi mu makasi buli kimu nti kigenda maaso nekitereera nekibeera kitebenkefu wabawo obwonvu n'obukoye bw'atyo Miss Natalie E. Brown bw'atyo ye bw'ayogedde eyo yebadde endowooza ye n'agamba bannange ebigwa tebiraze byonna bibaawo naye tusaba kisonyiwo musonyiwe omwami ono kandi honja kuba natera kwongera amawulire amalala tusaanye kulabika nga ogasibwa wekumire ku Progen Media TV kanzige